Okusinziira ku nteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga, ebifo 4.5 mu 555 bye byavuganyiziddwako mu kulonda okwakomekkerezeddwa sabbiiti ewedde. Ebifo byonna byasobodde okufuna ababikiikirira ng'oggyeko eyo okulonda gye kwasazibwamu olw'ensonga ezitali zimu, era nga nayo ennaku ebifo bino gye zigenda okujjuzibwa ziteereddwawo. Ekintu kino kiri mu bifo bitono kwetoola eggwanga, naye ng'ebifo bino tubitegekedde bagenda kuddamu okulonda ng'ennaku z'omwezi 17. Naye waliwo n'ebifo okulonda gye bitakomekkerezebwa oba nga tewali kulangira olw'okubanga abeesimbawo baasibagana kye tuyita tayi, ate nga naddala mu bakiikirira abantu ab'enjawulo abalondera mu electoral colleges. Then waliwo n'ebitundu ebirala nga tebalonda kubanga akakiiko k'ebyokulonda kayimiriza okulonda olw'ensonga emu oba endala. Amyuka omwogezi w'akakiiko kano Paulo Bukenya ategeezezza nti ng'oggyeko okuba nti basobodde okutegeka okulonda mu budde obulambike, bamativu nti ogwabwe bagukoze. Otukulisa Bannayuganda nti enteekateeka eno yategekebwa n'etambula ng'egoberera roadmap eyo era ne tugikomekkereza mu budde. Osobola okusinziira awo n'ogamba nti nno omulimu ogukoleddwa mulungi ddala nga bwe gwategekebwa, ennaku ezaategekebwa zituukiriziddwa era nga constitution kyetulagira okukola nga bwe tulambika omulimu ogwo twagukoze bulungi. Bukenya ategeezezza nti mu kiseera kino bali mu kwekenneenya alipoota okuva mu bitongole n'abantu ssekinnoomu baveeyo n'alipoota ey'awamu ku kulonda kuno. Tumaliza akalulu tudda ku meeza ne tukola kye tuyita evaluation, ne twetegereza okulonda kuno kugenze kutya, abalonzi baasomesebwa batya, obululu bumeka obwanoonese oba invalid bwavudde ku ki, n'ebintu ebirala bwe bityo tubitunuulira tekinologi yakoze atya. Ku ngeri enneeyisa y'ab'ebyokwerinda bwe baalabise mu bitundu eby'enjawulo, onaagamba kye kimu ku bye bagenda okukuba mu ttooki. Enneeyisa y'aba candidates, abawagizi baabwe, abakozi baffe ab'ebyokulonda, abamawulire, ab'ebyokwerinda, abakwasa amateeka, ebintu ebyo byonna bwe bityo muddamu namu bitunuulira. Ku muwendo gw'abantu omutono ogwetaba mu kulonda ate nga bano beesala buli kulonda, Bukenya agamba ogwabwe baagukola wabula nga guno omulimu si gwabwe bokka. Okujjumbira okulonda mulimu gwaffe ffenna abali mu nsonga n'ey'okulonda. Kosi akakiiko k'ebyokulonda akatwala obuvunaanyizibwa obw'amaanyi twateekateeka akalulu kano tutegeka ne tuwandiisa n'abalonzi. So tulina obuvunaanyizibwa ffenna awamu okubanga tukunga abalonzi abato okujja okulonda, kubanga ne kunaku olw'okulonda abalonzi bano bajja balonda bakandidates abasimbiddwa ebibiina by'obufuzi. Eri abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo okubanga ku mulundi guno bangi baddukidde mu kkooti nga baagala akalulu kaddibwemu okubalibwa, onaagamba ng'oggyeko okuvuganya okweyongera kiraga nti abantu batandise okuzibuka amaaso ku mateeka agafuga ebyokulonda. Abantu okweyongera okusaba okubala okuddamu okubala akalulu kiri mu mateeka kye kisookera ddala, n'ate era kitulaga n'okutulaga nti abantu beeyongedde okumanya nti waliwo emikutu gino giyinza okukozesebwa oba tuli mu mativu n'ekivudde mu kulangirira ebibadde ebirangiriddwa abakulembera ebyokulonda. So n'ekirala okulonda kuno kuvuganyiziddwa era nga tulaba nti mu bifo ebimu omuwendo gw'obululu ogwawula abakandidates akulembedde n'amuddirira mutono. Wadde nga guli gutyo, abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo bazze bakuba ebituli mu kakiiko k'ebyokulonda n'okulonda okutwalira awamu nga bwe kwetobeka mu vulugu atagambika okusingira ddala ng'aleetebwa ebitongole ebikuumaddembe ku bigambibwa okutulugunya ab'oludda oluvuganya, omuli n'abamu okuba nga bali mu makomera ate abalala nga bawakanya abo abaalangirirwa nga basonga olunwe mu kakiiko k'ebyokulonda okulangirira abo abataawangula naddala eri bannakibiina ki NRM. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.